Gwa baseball emizannyo 9 gye gizannyidwa mu sabbiiti ewedde e Nakirebe ne Gayaza mu mpaka eza National Regional Series eziteekebwa ekibiina ekya Uganda Baseball and Softball Association. Empaka zino zeetabwamu ab'omu mambuka abava ebuvanjuba ebugwanjuba ne masekati g'eggwanga kosa ttiimu ya Dodgers Academy nga zisuubira okukomekkerezebwa mu mwezi ogwokuna. Felix Okuye nga yakulembera omuzannyo guno mu ggwanga atubuulidde obukulu bw'empaka zino. Zino emizannyo gye tutandise gino zituyamba okumanya wansi mu ground nti ttiimu ziyimiridde zitya, abazannyi bayimiridde batya mu ggwanga lyonna. Standard is all relative. As long as it's getting better, that's all we can ask. And I know there's more and more kids playing the game all across the country. The level of play just day to day here while I've been watching has been improving. So it just shows that by having more games. Abatendesi kosa n'abazannyi ab'enjawulo betwogeddeko nabo bakkiriza nti empaka zino za kubayamba okwetegeka okugenda ku ttiimu y'eggwanga. Tetandise bulungi, tuze n'amaanyi bulungi, naye ensobi entono ze tukoze mu kisaawe mu kwata tuleetedde runs 4 sajja ne batuyingiza mu points 4, naye tugenze wali ne tweterezaamu ne tunaffe ne tugezaako okukola ekyamaanyi kochi kyabadde atugamba. Abazannyi tugezezzaako nnyo okuzannya, tubadde n'ensobi mu kisaawe nga just like any other sport, nga sport yonna endala tubadde n'ensobi wali ne wali, naye ate tweyanza nnyo bakochi baffe batugezezzaako otulaga ensobi we zibadde nga game ewedde. Mu mizannyo 9 Eastern Region ewanguddeko 4 ku 5 gyezannye. Empaka zino zisuubirwa okuddamu sabbiiti ejja nga Northern Region egenda kukyalira Central Region kw'ossa Dodgers Academy ku kisaawe kya baseball e Gayaza. Abel Kitaka, Salt TV, Omunnyo.